Amazima program omuvubuka wa leero yeyiyo egobye bumale eregguse buseke musajja wa Kabaka Birimu Matovu monna kalungo w'ensonga nkwaniriza nnyo ssebo n'ennyabo omukama mulungi nti otugoberera era otulaba nkwebaza nnyo bw'ateeka ettoffaali ebyo ku terefayina y'Obwakabaka n'ogula yaka noga nti kandabe terefayina nokyajinga sola noga nti kandabe terefayina abamu ne mukuma ne generator ne mulaba terefayina nossaako data nogoberera BBS terefayina ku mikutu egy'enjawulo ku mitimbagano munnange weebale nnyo weebale eddala ate weebale nnyo ggwe alanga naffe tusaba mukama akikubalire ali ku BBS terefayina program muvubuka wa leero programu eno ya ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone wakitiibwa nnyo Ssaalongo Robert Sserwanga ye minisita ministry eno nkyogera bulijjo oyinza okuga nti yeesinga obugazi kubanga yeetwala abantu ba Ssaabasajja Kabaka abasinga obungi mu muwendo ebibalo nga bwe birambika ebibalo biraga nti Uganda yonna abavubuka bali 75 ku buli 100 era ne mu Buganda wano bwe kiri ntero kyogera nti ebirungi n'ebibi mu mbeera yonna gye biba biguddewo bisinga kukosa muvubuka era ne biba birungi omuvubuka bwe yeerwanako mu kiseera ekyo yasinga okubifunamu ministry eno erina ebitongole ebyenjawulo era wansi waayo eriyo ekitongole eky'abavubuka ekiyitibwa Buganda Youth Council mu kiseera kino tulina ssentebe omujja nga ye Derrick Kavuma era ekitongole ekyo kirina ate amatabi kirina ministries departments ez'enjawulo kakati mugamu ku matabi gaakyo agaggumiza Buganda Youth Council goolekebwa nga galina abakiise mu mitendera egy'enjawulo mu studios olwaleero Buganda Youth Council empeereza musajja wa Kabaka ono omuzirandiga omuvubuka ate erya ntama nga mukiise w'abavubuka ku lukiiko olw'ebika byaffe ebya Buganda mukiise w'abavubuka ku lukiiko olwo olukubiriza omukubiriza w'abataka jjajjaffe Namwama mu bufunze ye mukiise w'abavubuka mu bika Nasifu Kulumba gwendi naye nsanyusa okulabako nsanyusa nnyo ssebo gwe wuuyo yenze ssebo ye wali ozzeeko wano gwe mulundi gwange ogusooza embeera ogiwulira otya wano mu terefayina y'abeene mpulira bulungi nnyo ssebo okuba nti mpeereddwa omukisa okujja okwogerako eri abavubuka mu bika ku terefayina eŋŋanzi sooka obuuze ku batwala n'abatuwuliriza ndi musanyufu nnyo olw'omukisa guno okujja okwogerako eri abavubuka ng'omukiise w'abavubuka mu bika ku lukiiko olukulu olukulembera abavubuka mu Buganda sisobola kwogera ne siteyanjula kutambula bulungi ali eyo asobole okuntegeera era mu bufunze tulage entumbu ezo n'embuto zo nze Nasifu Kulumba nzaalibwa omwami Adam Sserunkuuma ku Mutala Matugga ndi muzzukulu wa Sheikh Ali Saad Islam Kulumba ono yali sipiika wa lukiiko lwa Buganda nva mu lunjindiri lw'amavumirizi nva mu mutuba gwa Kayina ebunnamu eri Maokota nva mu ssiga lya Buvvi ebunnamu eri Maokota jjajjange owa Kasolya ye mutaka Roomwa we 18 omutaka Eriya Lwasi Buuzaabo ndi musajja neddira ndiga akabbiro Mpologoma omubala gwaffe guvuga nti nyabo nabbosa mpaawo ali muliisa endiga ntambudde ntyo kuba mmanyi bulungi
omuntu yenna ali gyali lwasobola okutegeera obuvo bwange era jjajjange kati bw'awulira buvi n'awulira ne kayina amanya bulungi oyo muzzukulu wange bwe tutyo bwe tutambula ku ludda olwa nnyabo ku ludda olwa maama yeddira Mamba ye mukyala Saidaati Namyalo enno yagenda kulunda mbogo abalunda ente badda ndi muzzukulu wa Gabunga ku buuyo Allahumma amin. Okola mirimu ki? Wasoma biki? Emirimu gyange olwaleero tumanyire ddala oyo akiikirira abavubuka mu bika. Osoma, okola, wasoma, onoonya mirimu. Nina obuyigirize era natikkibwa mu ssomo erya Bachelors in Industry and Fine Art ku Ssettendekero owa Makerere University. Obukugu bwange buli mu mirimu gya design. Era nkola ne kitange ku Nkuluma Road okwo emirimu gya printing ku Tokabu Investment Limited. We basinga okuba ebyapa ebya design ebyo gye emirimu gyange gye ndimu. Mwe mwesunga okuba ebipande by'abeesimbyewo. Ebipande ebyo ffe tubikuba era mwesunga kati era twesunga era byatandise dda esebo weewaawo ndi muweereza ekisobola kukirekayo mu kika kyange ekyendiga nze minisita ow'abavubuka n'ebyemizannyo era ekika nakitutte wali we twasambidde n'ab'engabi manyi bulungi nti muzzukulu wa Nsamba twateekawo embeera naye ekifo ekyokubiri ekika ky'endiga bwe tutyo ne tukitwala bwe buweereza obwo bwendiga weewaawo ali ku BBS Tefayina ye Nassif Kulumba mukiise w'abavubuka mu bika ekika kyeki nsanyuse nnyo okkoona ku nsonga enkulu eyo muvubuka amanye kuba awulira omukiise w'abavubuka mu bika naye ekika takimanyi boogera bulungi ndi neddirangabi neddirandiga omuvubuka asaanye amanyeeko ku kika ekika bajjajjaffe tukimanyi bulungi nnyo nti tebaayogera bigambo nga beebuzaabuza byalina amakulu nga oluusi makusike naye mu nsonga y'okututambuliza awamu baateekawo ebika era ne babitongoza. Ekika kigambo kya Luganda oba oliawo kiva mu kigambo ekikkiro omuntu layini gy'ovaamu mokkira ojje otandika okubaawo. Kakati omuntu bw'agamba nti ekika kyange endiga kitegeeza bulungi nnyo nti obukkiro bwe bwandiga abamuza obukkiro bwe bwangabi era yini eyo omuntu oyo mwatandika okutambulira era birina abataka abakulu baabyo kati kyekigambo ekika ekikkiro okkira muki gwe ali eyo oli muzzukulu wa Gabunga oli wa Mamba oli muzzukulu wa Muteesaasiro oli wango layini eyo mokkira ku bakadde bo kabonero endiga ingo musu kyekika kyo kyoteekeddwa okutambuliramu. Kakati omuvubuka awasaanye akimanye bulungi nti bwe twogera ekika twogera mu wakkirira tetubyeteekako ku byesooka nti nabadde ndi wandiga kati nakikooye bampe ku kyemmamba nakyo ntwalemu bampe ku njovu ennene oba obengeye ye yakulabikidde obulungi nogaa kati nafuuse wangeye era bw'obyogera ng'Omuganda tukuzzaayo tunyonyole buli tugenda okutuukayo ng'obukkiro bw'abantu bo bonna abakuleeta okubeerawo buyimiridde mu kika ekyo omuntu mwateekeddwa okutambulira ekyo kyekika si byakwesooka nakunoonya kikusanyudde ebyo byebiriwo era tebijja kukyuka biribeerawo emirembe gyonna ate nga tebirina we byawandiikibwa kubanga olwaleero nga bw'oli nti oli muzzukulu wa Nsamba ow'engabi ojja kubeera muzzukulu wa Nsamba ow'engabi abakuvaamu bonna batambulire mu buufu obwo ng'ekikkiro kyabwe n'abali bavaamu bwe Bwakabaka obugenda okubeerawo ebbanga lyonna. Lwaki Kulumba tojje waffe mu ngabi ffe jjajja atulina omusaala
weeyagaleko naawe ompisa okujja mu ngabi weeyagaleko ffe Obuganda butuwa omwaganya okufuna obukwate ku bika ebyo era ekika ky'engabi nsobola kufuna bwenkiyingiriramu oba kukyegattako naye nga sisobola ng'olengeddeyo namatovu nga nengeddeyo namatovu ne tutambula bulungi naye olwo nembeera n'akakwata akakulu ku kika ky'engabi. Weewaawo kikulu nnyo omuntu okuba n'ekika ng'ottaakanya byeyogedde kikulu nnyo omuntu okuba n'ekika. Talina kika asubwaki? Omuntu atalina kika yasubwaki? Obeera oyimiridde mu bbanga. Ebintu byonna bye tuteekeddwa okufuna oba okuganyulwa mu nsi eno kwe kubeera nti olina w'oyimiridde. Nga bwe nkugambye nti ekika kiba kikkiro. Omuntu yandisaanye amanye omuntu ono ayimiridde oba ŋŋamba nti Muganda. Obuganda tubumanyi bulungi nti buyina empaji eyo ey'ebika. Kituufu. Ayimiridde wa mu Buganda. Obuganda bika. Obuganda bika. Kunywera ku nsonga eyo. Bw'oba okakasizza bulungi nti oli Muganda. Ekika omuntu ayagala akimanye. Atalina kika obeera totambudde tomanyi totegedde bwakabakabo. Kakati obukulu obuli mu muntu okuba n'ekika okusookera ddala ekisinga okuba ekikulu kwe kuba nti omuntu aba n'obuvo bamumanya obuvo bwe ennono ye mu bika. Omuntu kimuyamba n'okumanya nti omuntu gwe njogera naye wano bw'aba wangabi ab'engabi bali bati obutaka bwabwe ne wemba njagadde kutegeera wa waava nsobola okumutuukako ekawanda nsobola okumutuukako amangu. Kakati omuntu atalina kika toyina bw'osobola kumutegeera bituyamba okutegeera obulungi wa we tuva. Weewaawo. Ali ku BBS Telefine ndine musajja wa Kabaka ono. Omusajja wa Kabaka ono ye Kulumba akiikirira abavubuka mu bika. Walondebwa okubwako kalulu oli musiige? Nga bombuuziza ssebo. Embuuza kumanya. Okukiikirira abavubuka mu bika. Igwani ya kulonda. Tukimanyi bulungi nnyo nti nga bwe tukyogedde mabega nti ebika mpaji nkulu nnyo mu Bwakabaka. Ate Kabaka omulembe yagukwasa abavubuka. Mulembe gwaffe ssebo. Bw'amala okugutukwasa tosobola kutambula na nteekateeka za Bwakabaka n'oleka abavubuka. Tubadde n'amasaza naye ebikanga birekebwa emabega. Kakati awo olukiiko olukulu olukubirizibwa Omutaka Augustine Mutumba olukiiko lw'abataka lwalengera ensonga eyo ne lumanya nti nga tunaatambula tuteekeddwa okuddayo mu bika abavubuka baleke kusigalira mabega nga tuzza Buganda ku ntikko. Ne basaba ebika biweereze abanaabikiikirira mu bavubuka abanaatuusa obubaka eri bannaabwe ku nkulaakulana eziri mu Bwakabaka tusobole okulaba nga tutambulira wamu. Kati gwe wakubwako kalulu. Era omukisa ogwo gwaweebwa bajjajjaffe abakulu b'obusolya kuba babeera bamanyi bazzukulu baabwe. Tebyali byakulonda muntu gw'osanze ng'atambula n'akubuulira. Olw'okuba obuweereza mu Bwakabaka butambulira mu bwerufu n'omuntu gw'otegedde obulungi omukisa gwaweebwa bajjajja batunule mu bazzukulu baabwe babaweereze eno basobole okukiikirira ebika byabwe bwe ntyo n'empandibwako eddusu. Oyina ebisanja? Omukisa ogwo paka lw'oliggwamu obuvubuka? Paka jjajjange nga kaakati Bwana Kulumba waliwo okutuuma amannya mu bika. Waliwo embeera gye ndaba nze mba nnyo mu mikolo kwanjula mbaga oluusi n'okaayanako mu bimu naye luusi asasulira omulere oluusi yasalawo n'oluyimba kyoluyimbibwa n'otuuka mu maka mu nju Silivia Matovu, Shamira Matovu, Peter Matovu, Samuel Matovu, Matovu. Kumuwala ku mulenzi, ku jjajja mwami Matovu. Ku mukyala Matovu. Sophie Matovu.
olugira nti tulinde Susan Matovu ebyo bitoro biwulira mbiwulira bulungi se obyogerako ki oyogedde bulungi ku linnya erinnya lyaffe wano omuntu yenna lyatuumibwa kulu nnyo mu nnono yaffe ng'Abaganda amannya gaalambikibwa bulungi ag'abawala n'ag'abalenzi era ng'erinnya ery'omuwala bwe liba lyogeddwa omuntu amanya nti bwe boogera ku Namatovu omuntu asobola kugamba nti oyo musajja bwe boogera nti Nabbosa baba boogedde mukyala awo yaba wandika omanya kitonde kikazi kakati amannya olw'okuba nti galambulula bulungi kino kitonde kikazi kino kitonde kisajja omwana omuwala buli lwabeera n'erinnya ery'abasajja oba oliawo kirina n'emikisa emirala gye kimuttira kuba wano mu Buganda bye tuba tweyanjula omwana omuwala ayogera n'agamba nti nze Shamira Namatovu omuntu n'amanya nti Shamira Namatovu omwana omuwala buli lwagamba nti nze Shamira Matovu ono awuliriza amanya bulungi erinnya erimugattibwako lya mwami oba oliawo bw'aba tannafuna mukisa guva ku lujja oba otandise okumuggalirayo wabuli anaawulira nti Shamira Matovu aba amaze okutegeera nti muwoowe kakati erinnya lisobola okukuggalirayo neweekwasa abalogo naye nga buli weweeyanjula ogamba Shamira Matovu kakati bagamba oyo Shamira bamutwala dda newabaawo amulengedde aga nti wayi okimanyi nti mukyala wa Matovu kakati kirina omukisa gwe kikuggalirayo kyava ku kiki ekibireeta ebyo ekivirako okuleeta ekyo luzungu si luzungu family name abantu wano mu Buganda abaakolerera ennyo amannya gaabwe okulaba nga bagakuuma weesanze nga abazze oluvannyuma lwabwe bwawulira nti jjajjange yali bw'ati newaba muwala agamba kati nange eryo ery'Amatovu balimpe ery'Akasujja balimpe kati bantuume Kaweesa bantuume Kulumba kuba yali sipiika wa Buganda n'owulira omwana nze Sophie Kulumba olw'okuba erinnya lyatandikibwawo ku musingi ogumanyikiddwa naye omuntu ne yeerabira nti ne bw'abeera takozesezza eryo naye n'atambulira mu buufu obwo omulenzi weewaawo asobola okutambula nalyo naye omwana omuwala n'atambula n'amannya g'abantu okumutegeera bw'aba yennyonnyola oluvannyuma n'aleeta kiri kyongera okuwa omukisa naawe alina ky'otandika olwaleero okuzimba erinnya eryo n'abantu era abantu babuuza atambudde bw'atyo muzzukulu waani ani oyo akoze bw'ati newe oba muwala bakumanya mu buufu obwo otambuliddemu erinnya lyo ne balimanya weewaawo Kulumba abavubuka benyigidde emirimu gy'ebika abavubuka gukusinziira ku byolaba abavubuka nja kuddayo ku katono emabega Obwakabaka okulengera ne busaba wabeerewo okukiikirirwa kw'abavubuka mu bika bubadde bumaze okulaba nti abavubuka mu bika tebaliimu ate nga tetwagala kubaleka mabega bw'otunuulira omuwendo gw'abavubuka wano mu Buganda ebitundu 75 mu Buganda ebitundu 75 by'abavubuka naye abavubuka mu bika tebaliiyo olw'ensonga tebabitegedde bukulu bwabyo na kumanya baganyuddwamu batya mu bika kati weesanga nga abantu abali mu bika bali wakati w'emyaka 45 n'okudda waggulu bajjajja naye bw'oba n'otambuza ennono y'ebika oteekeddwa okuba nti omuvubuka omwengeegi nze tebaliimu mu bika bajjumbidde ebirala amasaza ebipiira mwebali naye bwe babayita abajjajjaabwe bajje badde mu bika ebyo Kulumba byakikadde
bagamba bya kikadde timuli vibe bagamba bya kikadde temuli mu vibe timuli vibe kakati ebintu byakyuse bw'otunulira speed obwakabaka kwe butambulira enkulaakulana ezzeeyo mu kika ng'esimbira ddala amakanda ku muvubuka butya bwagenda okuganyulwa mu kika enteekateeka gye ziri nnyingi bajjajja nga balambika bazzukulu baabwe abavubuka naye tebannabalaba okwenyigira mu nteekateeka ezo weewaawo kaakati waliwo nampeereza message anga nze ndi musajja wa kabaka nava gindi nkoze ntya okufuna ekika oyo omuddamu otya ng'agamba yava gindi muganda si muganda yaga nti nze ndi wa kabaka nyina n'eriizi ku ttaka lya kabaka ya myaka 49 ng'era yagifuna nkoze ntya okufuna ekika tumukuleetere bw'aba odongo tumukuleetere bw'aba kamugisha tumukuleetere afune ekika akola atya ebiseera ebisinga ekintu ekitambula oba ekiganzi abantu kye beekwatako kituufu omuntu bw'amanya nti obwakabaka oba abaganda balina ebika bali bulungi oba balina enteekateeka ezibatuusizza we bali okubegattamu anoonya bwafunira ekika atambule naye bagambe nti muganda obwakabaka edda nedda tebwateekanga bantu bali babeerangamu abamu baakuzibwa ne bafuna amannya ago ne batwala n'okuba nti bali mu bika ebyabaganda obudde nja kukomyawo ebikwata ku bika bigazi ate binyuma ate byewuunyisa mu ddakiika emu ku lw'abavubuka gwe ngaakiikirira abavubuka mu bika obubaka bwo eri abantu ba kabaka bonna obubaka bwange obukulu eri abavubuka mu bika nga nze abakiikirira mbakubiriza okuddayo eri ebika byammwe mumanye bajjajjammwe abataka abakulu b'ebika mumanye ensibuko y'ebika byammwe muddeeyo waliyo enteekateeka ezibalindiridde ez'enkulaakulana nga sako gye ziri waliyo ebyenjigiriza emikisa mingi gibateereddwawo mu byemizannyo emikisa weegiri so tubakubiriza okuddayo mu bika mubimanye sobole okutambula obulungi weebale nnyo kujja nkwagaliza akaseera akalungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.